sente z'ekyeyo teziwera naye oyinza kukola otya okuzeekuumirako mazima ddala n'otuuka okudda ewaka ng'oyinawokko kasente ng'ate oyina n'ebintu ebimu bye weekoledde. Tugenda bbawo akatambi ka muganda waffe Nkuba Kyeyo munnaffe akaabye amaziga n'aggyayo empapula kwe bamusasulira n'alabira ddala nga ku bbanga ly'amaze ng'akola talina yadde n'ekikumi. Sigamba nti oba babadde nga bazimubbako zibadde nga tezibbibwa abadde nga azikwata mu bujjuvu ekisinga okusesa nti babadde nga bamusasula emyezi ebiri. Yenze Sheila Adita gwe n'atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange omisinga videos nyingi nnyo naddala ng'oli Nkuba Kyeyo jangu otwekumireko osubscribinge ekigambo weekiri kwata ku notification bell buli video yonna gyenteekayo eberenge kutukako bulungi nga gwe omu kuba committee members baffe kikakatako kubanga okomentinga bw'okomentinga kituyambako okumanya endowooza yo ate era nsindikira obubaka bwo woba olina ky'oyagala ntuuse eri famire yo nsindikira obubaka onsindike eri famire yo mbeere nga ngitumirako oba olina ebintu ebyenjawulo by'oyagala okubanga obawa. Tugenda kugendako mu nsonga z'Abankuba Kyeyo ng'era we mumanyi nti nze all long ze ensonga ze mbadde nkola ku nsonga z'Abankuba Kyeyo yokka nga tetunnaba kugenda wantu wonna katusooke tugendako mu katambi ka muganda waffe tukawulirize ate era tukakubyakanyeko ebirowoozo tumanye ki ekyokukola kye tuyinza okukola bw'oba ng'oyagala okubeerako n'akasente mu nsawo nga oli Nkuba Kyeyo. Katugendako mu katambi ate era tukomewo. Bannamwe simanyi kumanya mbadde wano ne mbalabalamuko mbadde wano nga sina byakola konze kankebera ku bipapula byange mwe bansasulira ssente kankebera mu bipapula byange mwe bansasulira ssente zange njukira bansasula emyezi ebiri basasula emyezi ebiri olaba myezi ebiri gye bansasula konze badde wano nga sina byakukola neŋŋamba kanzije nkole kinkebereko ndabeko ku mpapula zange ku bansasulira ssente zange naye baanamwe ngenza okubalabalamu ssente kati wano ziri miliyoni 2 miliyoni 4 miliyoni 6 si bwe kiri tubale ffenna miliyoni 8 miliyoni 10 miliyoni bannange nze ne byembala sibitegeera baanamwe myezi ebiri ogiraba ezo miliyoni 2 si bwe kiri miliyoni 4 si bwe kiri miliyoni 6 si bwe kiri miliyoni 8 si bwe kiri miliyoni 10 si bwe kiri miliyoni 10 na mekezo miliyoni 10 miliyoni 12 si bwe kiri miliyoni 14 miliyoni 16 si bwe kiri kati miliyoni 16 ngenza okutunulamu ku akaunti yange nga ninako akadaaka kamu kyokka contract enaatera okugwako bannange simanyi sente ziragawa bannange sigamba nti oba nguzeemu ttaka nti liiryo lyenguzeemu ngenza okulaba nga ebbanga liggwayo kyokka contract enaatera okugwako ku akaunti ninako wakadde kamu kokka bannange musabire bannange nedda miliyoni 16 zonna zaalagawa miliyoni 16 nedda bannange nedda ndabika mbaze bubi nga nina akakadde kamu ku akaunti bannange nedda kyokka contract enaatera okugwako oba yasindikanga gumu omwezi naye ateera 2 gye yasindikanga era giigino.
Ako nno ke katambi k'omu ku baganda baffe ke tubadde twogerako nga yeemulugunya ku ssente ng'agamba ssente teziwera era ng'akaabye n'amaziga. Buneno bwe bugenda okuba obubaka bwange obutono eri mwenna nga bankuba kyeyo nga we mmaze ebbanga nga mbatuusaako obubaka bwe buti namu kino nsaba munneesige muwulirize bulungi. Nsiba mbagamba nnyo nti ssente z'ekyo tebazigaba ye lulu namba 1 obanga oyagala okufuna ssente ezo. Era ng'oyagala ozzeekumirako nga gw'oli siriasi nti wagenda okuva e Uganda n'olinnya ennyonyi ogenda okole ng'omaliridde nti ogenda kukola kwetuusaako ebyo bye weetaaga. Era nzijukira we twali tusooka okuggulawo pages zaffe nabagamba buli muntu yenna agenda ku kyeyo genda ne general atakitegedde general genda ne diary oba totegedde diary genda na notebook. Obeere nga owandiika buli kimu kye weetaaga biwandiike ng'okyalina Uganda buli kimu kye weetaaga ogambe njagala kino njagala kino njagala kino njagala kino otuuke okukola nga okolerera specifically ebintu ebyo byokka ebiri mu ndowooza yo bye wawandiika wansi. Era ne mbakubiriza ne mbagamba ssente z'ekyeyo teziriiko mukwano, ssente z'ekyeyo tezifiisa, ssente z'ekyeyo tezijjanjabya muntu yenna, ssente z'ekyeyo ziba za kwezimba. Olw'ensonga ssente ezo ze mukola e Bulaya za bisiraani if you didn't know nti omuntu agenda okukusasula ng'amaze kuzeeyambululiramu if you're not wise enough ssente ezo zonna zigenda kuyita mu ngalo. Nze ndi mukyala musiraamu, abasiraamu tulina obulombolombo bwaffe naddala abo betukolera balina obulombolombo nti bagenda okusasula ssente ezo nga bamaze bo ozikolerako ebyabwe ogende n'ebyo byonna ebyabwe ebibajja ssente mu nsawo. Yensonga lwaki nti wezikutuuka naawe mu nsawo ozisaasaanya busaasaanya. Kati woba oli mugezi nga wazikubira budget n'ogamba nti ssente zino mukama wange nga bw'azimpa ngenda zikuŋŋaanyiza emyezi 6 engule poloti oba omukubye olukuku mutwe. Era ne mbakubiriza ne mbagamba bino nti maama mulwadde kojja mulwadde embaata efudde enkoko ezadde simanya pusi yeetaaga mmere yeetaaga mataye ebyo tebikukwatako. Wagenda okuva e Uganda nga you cannot provide anything. Era n'ogenda okuvaawo nga embeera ekunyize n'ogamba let me go work for myself kyoba otuukirako okole. Era ne mbategeeza ne mbagamba mulekerawo okunoonya omukwano. Wagenda e Bulaya tewagenda kunoonya laavu, wagenda kunoonya ssente. Let it be money. Kola ssente zo zisevinge ate nga wookolako ebyo bye weetaaga okukola. Mulekerawo okujaajamya ssente. Bw'onookolanga ssente nga bw'ozigabagaba, bw'onookolanga ssente nga bw'ozitaddemu laavu, bw'onookolanga ssente nga wootaddemu okudduukirira abantu emyera gy'abantu n'odduukirira n'ekiteetaagisa ssente ezo togenda kuzifunamu. Bw'onoofuuka kasitoma ku Shein n'ofuuka kasitoma w'okugula ebintu ku internet togenda kukwata ku ssente. Beera mukodo eri ssente ate era obeere mugabi w'ekyetaagisiza ate era nga obeere nannyini ssente ezo olemezziwaako muntu yenna bwannannyini. Era ne tubategeeza ne tubagamba nti ssente z'ekyeyo kino eno bw'okwata omwaka ogusooka manya nti nno ogwo omwaka gw'okutte tegugenda kudda. Z'okwata buli mwezi manya tezigenda kudda. Z'osaasaanya buli mwezi tezigenda kudda. Olw'ensonga omulimu gw'oliko it's not a permanent job. Kankikuddiremu omulimu gw'oli mu kukola it's not a permanent job. Wagenda ng'oli ku mulimu gwa contract, which contract egenda kuggwako egweko nga tofunye yadde bbiri naye nga luli you had a chance okufuna ssente ezo n'ozikozesa bubi. Kati waneeno mbagamba baganda bange mwenna abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ssente leka ebeere mukwano gwo, ssente leka ebeere maama wo at the time, ssente leka ebeere kamala byonna owuwo. Sooka weetuuseeko gwe by'oyagala nga tonnaba bituusa ku bantu balala. Abantu abalala mugenda kujja muŋŋambe Adita wayogedde ekintu ekibi tuleme kugabira abantu ssente, nze najja kukolerera famire yange, najja kukolerera maama, najja kukolerera taata. Mind you maama wo si gwe olina obuvunaanyizibwa omukolera gano ge mazima agakaawa ate nga mugenda kunyiiga. Si gwe olina obuvunaanyizibwa bw'okukolera maama wo. Ebbanga lyonna maama oli abadde ku nsi abadde ng'akola mubuuze z'abadde akola ziragawa. Ogenda kuŋŋamba zibadde zirabirira gwe. Era oŋŋambe maama wo ku bbanga lyonna ly'amaze ne taatawo ani abadde abalabirira singa tewakera ku makya kujja kulinnya nnyonyi ani yandibadde abalabirira. Era ne mbagamba nti si kugamba nti tomuwa,
sooka otunule ku budget ya sente z'ofuna omanye nammeka z'olina okusaasaanyiza ku mama ne taata wo. Abamu ku mmwe sente muzibawa abazadde ne bazirya, so kati nga tonnaba kufaayo nnyo kampe maama kampe taata, sooka weetereze. Igwe weetereze oteekewo ebyo ebisobola okuvaamu sente ezigenda olabirira abo bazadde bo b'oyagala okulabirira. Yenze Sheila Adita kansuubira akatambi kaneeno mugenda kategeera kabagezi bokka be bagenda okufunamu information, atagenda kufunamu information sina kyakukolera. Commentinga tumanye entegeerayo, subscribinga nsangayo ku Facebook page yange, nsangayo ku TikTok accounts zange, kwendi nnyo ku Instagram abagala okunkubirako, ate era ne ku Snapchat nga gyendi tukuliza ddala page zikuze, jangu obeere nga otwegatako embagala nnyo. See you next time.